amasaza nga bwe gakola mu kuleeta ensimbi. Kyaddondo ye yasinga yaleeta obukadde 4,54,100. Kyaddondo yali empanga nga bulijjo n'obukadde 4,54,100. Buddu ye yaddako n'obukadde 315,960. Busiro yali yakusatu yaleeta obukadde 23,914. Singo yali yakuna yaleeta obukadde 189,69. Kyaggwe yali yakutaano yaleeta obukadde 156,999,200. Bulemeezi yali ya mukaaga yaleeta obukadde 21,10,19. Mawokota yaleeta obukadde 93,7,382. Mawogola yaleeta obukadde 53,5,3. Buweekula yali ya mwenda yaleeta obukadde 45,4,114. Gomba yaleeta obukadde 41,10,115. Bugerere yaleeta obukadde 3,9,915. Busujju yaleeta obukadde 29,2,5,114 yali ya 12. Essaza ly'Essese lyakika embuga n'obukadde 26,6,6,115. Butambala ya 14 yakiika embuga n'obukadde 25,6,114. Essaza lya Ssaabasajja ery'Ekkooki lyaleeta embuga obukadde 17,806. Buluuli yali ya 16 yaleeta obukadde 8,2,100. Buvuma essaza lya Ssaabasajja ery'Obuvuma lyali ya 17 lyakika embuga n'obukadde 6,33,115. Kabula yali ya 18 yakiika embuga n'obukadde 4,5,1,013. Njagala nnyo okubeebaza kubanga amasaza gonna gakiika embuga mu nteekateeka y'oluwalo lwaffe. Ekyo kikulu nnyo.